نعم عباد الرحمن وتغamba صفات إلهية ebitendo bya Allah subhanahu wa ta'ala mukuba nti tumusinza ne tumwawula nga tuli ku kitendo ekitibwa sifatul ilm eddaala ly'okumanya twagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala anajua kila kitu amanyi buli kimu kyonna wa ilmuhu la taqtasir ala shay'in wahidin okumanya kwe tekwetoola ku kintu kimu kyokka nga gwe oyinza okuba nga oli mulunzi naye ate nga toli musawo wa nsolo oyinza okuba ng'oli musawo ojjanjaba bwongo naye ate toli musawo ajjanjaba olubuto wabula Allah subhanahu wa ta'ala ilimu ye ebuna ku buli kimu kyonna bi'awnihi tabaraka wa ta'ala. Mu Qur'an al-Karim tugamba nti mulimu okubuuza okw'emiteeko egy'enjawulo wasi buli kubuuza Allah kwe yabuuza abaana Adamu kyali yeetaaga ansa wa su'alun okubuuza ala sabili ta'kid Allah ng'akakasa nsonga tufena kati wange nawo okubuuza nkuli ala sabili istikshafi wal isti'lam okubuuza nga kwakuba nti Allah aggula abantu ku bwongo wa idh qulna lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifa amalaka ngera kussa ku nsi kuno omusigire bamwe nga ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifa kussa ku nsi kuno omusigire ati Allah aliyebuza ku malaika nti yetamanyi balaka bamugamba nti ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiqu ad-dima ogenda kussa kuno ku dunya bagenda okola bayiwe n'omusaayi وذهب المفسرون بل تفسير كنسونغ أتجعل فيها من يفسد فيها اختلفوا على 3 أقوال ذلك بيغامبو بساتو بملائكة قامت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفق الدماء ngaichibuza kyajja kyoneka bali mabuuza Allah subhanahu wa ta'ala mabuuza qawlu lisokati mal hikima kyerimu kubanki otonda omwana Adamu nga ffe tukuteerereza ate nga tukola nga tukusinza هذا قول الأول. قول الثاني أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء كأننا مقصر في حقك tulinga ffe abakendeevu Allah gatono omwana Adamu agenda okwonoona ate nga naffe tukusinza daffe tetukusinza kimala tufena qawlu yokusatu ataj'alu fiha man yufsidu fiha yasfiqu ad-dima ibn Jarir yagamba jamalaika bali bayina ku ilimu y'emirembe egyayita ti omwadamu yenna atondebwa mu ttaka abamwonoonyi nnyo Allah yabaga nti inni a'lamu ma la ta'lamun nze mmanyi mwe mutamanyi kuba malayika tebayinza kwogera kigambo kyonna okujja nga Allah akimanyi kubanga la yasbiqunahu biqawlin tebakulembera Allah mu ndowooza yonna wadde mu kigambo la yasbiqunahu biqawlin wala bifikratin wala bira'yin tebakulembera Allah mu ndowooza yonna wadde mu kigambo kyonna wadde mu nsonga yonna olwaki bala tebabagenda okwogera wedde Allah ababimanyi kubanga beboogera ne bakola Allah yayibassa mu bwongo bwabwe kati alowooza nti Allah aliyebuuza ku bamalayika nti tamanyi nedda yentegeera neesulifu kubanga la yasbiqunahu biqawlin wa hum bi amrihi mushfiqun tebakulembera Allah mu kigambo kyonna ate ku biragiro babagomvu nnyo ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiqu ad-dima wa nahnu nusabbih bihamdika wa nuqaddisu lak قال إني أعلم ما لا تعلمون الله من متمني الله من متمني kubanga Allah yamanyi nnyo babalaka batamanyi temukutusa omwadamu ku nsi ngenda kusamba anbiya mujja kulamu bannabbi nga basinza Allah mu nsinzo eyawaggulu mujja kulamu as-salihun abalongoofu inni ala ma ta'lamun mende mutamanyi mujja kulamu matuba ubbad abasinza Allah mujja kulamu basayidul abidin bakabaka mukuba nti bagondera Allah subhanahu wa ta'ala
idhni ala ma la ta'lamun Allah agenda bassaako shara'i agenda bassaako amateeka n'ebiki n'ebiragiro kanakadibanga kati alimu eri tabiiya yeeyo kuba nti omuzadde azaala omwana n'ayogera omwana n'ayonka ng'okuyonka sigwa kumuyigiriza waliwo omussa ku bbeere kyayita masu asadi atandikirawo okuba nti ayonka elimu tabiiya omuvubuka gambe njagala kuwasa tomugamba wabadde ki kyayita elimu atabiiya elimu alghariziya elimu nga ya butonde tomugamba kiyala kuwasa kyekikutuuseeko kubanga kya butonde manyi baga ti hatta almukalama tekube kwogera kwokuba nti omwana ayogera n'omuzadde we n'ayita taata n'agamba emmotoka n'agamba kokoka eyo ilimu Allah yagimuyigiriza kibayita ilimu tabiiya wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة Allah bajja mutuzama mama temuna kimumanyi wadde n'ekimu n'abassaako amatu n'abassaako emitima n'abassaako n'amaaso nga kimumanyi Allah yamukubissaako omwana Adamu n'amwa kye bayita alwahyu algharizi obubaka nga bwa butonde oba alilimu alghariziya okumanya nga kwa buki nga kwa butonde omuwala gambe nja kufumbirwa yani binti wako ngambia nja kuolewa mtoto wako ngambia nataka kuoa usishituke wala kustajabu kwa sababu amekwambia jambo linajulika katika sisi katika ujumla mwache songetegera kabulungi nnyo kyomuntu aba akuwasa kitegeeza akuze tombuuza ki ekikwagaza okuwasa kubanga kirimu kye bayita al-ilmu at-tabi'iyya Allah bayigiza omwana Adamu nga bya butonde tulipenda naam shuftum kayf ensonga ilimu eyokubiri ya ilimu bimaana alhidaya okumanya Allah kwamanyisa na kwa abaana Adamu nga kitegeeza kuluŋŋama ng'omwana Adamu wategeera Allah buli kyamugamba nti kyekituufu akirabira mu sayidi nga yentuufu fahuna la yatazahzahu al-abd hapa mja natulia na sheria na kauni ya Mola abwandi bwandi wala kutangatanga olwo Adamu atebenkani Allah byaba amugambye okukola Allah ngawe yagamba nti wattaqullaha wa yuallimukumullah wallahu bikulli shay'in alim muti Allah basomese bimaana alhidayah mcheni mimi Mola wenu ili niweze kuwaelimisha Allah tatufundisha tukafundishika Allah atusomesa netuyiga naye bittaqwa oyino manyi Allah subhanahu wa ta'ala yagaana omuntu okubanga ayenda nawe n'okyabyadala nti kibi wasi kiraba nti kibi olwensonga Allah yakikugaana wabula Allah akuwa basira akuwa nur akuwa ekitangaala mu mutima n'otegeera nti kino Allah yakigaana yosoti Allah ku taqwa yassaako amagezi wattaquni ya ulil albab mcheni Mola wenye akili timamu mutye Allah bananyine magezi amajjugo obuki obulungi olwaki nti omwadamu Allah bamuwadde okutegeera amuwadde ilimu naye fi tariqati alhidaya mukubo lyokolaki mukubo lyokuluŋŋama era omwana asobola okwawula ekibi ku kirungi bittaqwa Allah kyagati alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب في القرآن الكريم لا ريب فيه تشري مكبوسة بوسة يعني كتاب كتكتيف أكينا شاكا نانياك أكينا وتتنيش نانياك تشري مكبوسة بوسة متو هدى للمتقين أما قلت تشري مكبوسة بوسة يبقى الله سبحانه وتعالى sibu lyomuntu ajja kutegeera amazima agakirimu kinaongoza wenye kumcha Allah wenye kina muongozo kwa wale wacha Mungu kino kiruŋŋana wati Allah subhanahu wa ta'ala olwaki in tattaqullaha
يجعل لكم فرقانا ومناتي الله جبه وقاولا تفرقون به وبالبصيرة بين الحق والباطل متفاوتيشا نكبغوا بين يا باطل نحق بين يا حلال نحرام الله جبه وقاولا كتوا حلال نحرام ورواش كبانغا الله سمسنزا في طريقة الهداية كسيديو كرنغما شفتم كيف؟ وتقدر كساو؟ نعم كتو ماذا سوكسا الصلاة هذا الاتصال جين سالة الله جين لك ينوك جسالة وراشي الله أمرنا مزات وأمرنا كرنا مكوكوشي الله نوكباشي ومتقوى عبادات ومتوقفنا عن يالي التيالي لا تكو سبب سببان لنا إن صراط المستقيم بالخيم يا قامة لا يقول أحد ما دام تنزل قامة اهدنا إلا بقلبه مهتدين كلنا ينقى للتيالي وكبان وبرنا مبمو ينقلم إن الصراط المستقيم نناو للتيالي وكباش الله شاقين لكو قامة وقين دا تشكريزا بمعنى نناو متما قوم قولي ومسلوا سبا هداية إبان قال يدنا قال يا الله تبيا كاينزا كلنا كبان تيالي لا يقول أحد اهدنا إلا بقلبه muhtadin ne kanyini mu ta gafo ku bango burun ngambo mu yingiram ila Allah tabuza mwana adam Allah ya ngu izo mwana adam bubuzo ya babu agadde wala yarda ibadihi al-kufr wa in takfuru yardahu lakum ata simira raddu bukafa wa bakafura Allah ngachi basimira sibena yana omuntu okubancha arungama ayina kubanga obulungamu naye abukola ki abwetaaga otegerekese amumanyi okumulowooza nti ekyo kitanakaba kikubagane aya mulowooza egamba intakfuru yavaulakum munakafara Allah nga abasiimira akibasiimira muza kikubagane ne hadisi egamba ti man yahdi llahu fala mudilla la waman yudlil fala hadiya nedda man yahdihi llahu fala mudilla la bisharaa'i n'amaki n'amateeka nti Allah ogamba essola ettaano ziteekeddwa okuba nti zisaalibwa nga naawe obulunga olaba nti buliriddawa nga naawe oli tayali okuba nti obulungamu bukuyingiramu ti Allah waagaana obwengadda nti obwenzi bubi olwaki kubanga Allah akuwa basiira fatara alhaq nolaba amazima ra'ya al-ayn mu bwennyini bw'okugalaba nti geego watara albatil nolaba obubuze obw'ekikyamu ra'ya al-ayn kiddala kiki kikyamu يدوي قال اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه أي رسول الله مزمان مزمة أتوتو كوتو غوبيلا وارنا الباطل باطلا وارزقنا جتنابا أتوتو لغوبو ليبا غبوشي أتوتو وين أكبانتو ويوالا وباو انتقل كس نوجع العلم علم يوكو سوما أبو سومي يوكو سوما بوشي oba iri mu jumla tabadamu bakola ne bakikola misenere egy'enjawulo nti abaganda balimi abanyankole balunzi ekiri mu aya egamba nti wallahu khalaqakum wama ta'malun Allah yabakola ne byemukola yakola byemukola ki ne byemukola kizibu okubanga masidi yonna kasobo n'abajuddemu basawo kizibu wallahu khalaqakum wama ta'malun era omwana adamu eri hidaya gyetwogeddeko esoose ey'okussa mu nkola amateeka Allah subhanahu wa ta'ala omwana adamu bagimuleetera mbannabbi Allah baabatumye tifena n'okuba nti bagimuleeta n'ebitabo Allah byassizza omuli Qur'an omuli Tawrat omuli Injil ekyo Allah kissa ku baana be kumulabika nabiyullahi Adam alayhi salatu wassalam abul bashar taata w'ebitonde Allah we yagaa nti waqulna ihbitu minha jami'a إما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون مبلغ الدنيا كنوم إنما كنت جميعا يتجهز آدم نحو يكا جميعا عند المفسرين يتجهز مت آدم وذرية نفهم الزناب من سلبه كمغونغو بمعنى زناوي نججاو نكوجاو إما يأتينكم مني هدى ينانا بجانو بلنغم وكفى إلي الله وكفى جندي ذي الله فمن تبع هداي
yanagobera obulungamu obwo fala khawfun alayhim tagenda kufuna kunakuwala. Wayaqulu ibn Abbas Allah yagamba fala khawfun alayhim fil akhirah tagenda kufuna kunakuwala ku nkomerero wala hum yahzanun ala ma fatat anhu fi dunya wadde okuba nti anakola kwebyo ebyamusubwa ku dunya. وقلنا اهبطوا منها جميعا إما أتينكم maisha nini sote tuishi katika duniani yoyote atakujia na uongofu kutoka kwa Mola lazima upate uongofu huo kwa sababu hutapata hofu siku ya akhira wala kuhuzunika kwa yale umekukosa kama unaishi duniani. Mtaja kufuna kubancha na kuwala ku akhira wadde kubancha gisa kubyamja ku dunya olwaki kubanga tabi'a al-huda amefata uongofu olwekyo muddu agoberedde obulungamu. Musati Taha yagamba waqulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu fa imma yatiyannakum minni huda faman tabi'a huday fala yadhillu wala yashqa bali ku dunya kuno munana agobera obulungamu Allah bwasiza ku nabbi wa Allah bwasiza mu Qur'an al-Karim imma no yajja ala sabil umum kukubuna asobola okubanga agambye okulungama nga sinnabbi wabulanga sheikh obanga muntu wabuki tomwanga okulyamba irungi nga kibi sigala nga muki imma tannakum minni huda faman tabi'a hudai fala yadhillu fi dunya tagenda kubula ku dunya. Hada qawl ibn Abbas tagenda kubanti abula kuno ku dunya wala yashqa fil akhirah tagenda kubanti abona ku akhirah hata pata upotovu duniani wala kuishi maisha tete au yakatazeka katika siku ya akhirah tagenda kubanga abona ku akhirah wadde kubanga abulanga atali ku dunya lwaki agowedde obulungamu okubewa Allahu subhanahu wa ta'ala. Kati aya ga subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Eliam kuba malaika omutenda kyayinza kumanya jo Allah kyamumanyisizza kujo Allah kyamusomesezza olwaki Allah manyi al-hadir namani ghaib namani mustaqbal Allah manyi ebiriwo n'ebyayita n'ebirijja mu maaso ebiriwo n'ebyayita n'ebirijja mu maaso bwetugamba ebiriwo essaawa eno ebyayita kuggwe mustaqbalaka ebyayita kuggwe siku Allah era ebiri mu maaso kuggwe siku Allah olwaki kubanga Allah la yadurruhu takosebwa bimururi al-azmina bimururi notambula kw'emyaka oba ebyeya al-qurun wal-ajyal tugamba ebiri mu maaso kuki kuggwe era ebiri bayina kuki kuggwe kubanga ya'lam ma bayna aydihim wa ma khalfahum wala yahna bi shay'in min ilmihi illa bima sha. Allah manyi ebiri mu maaso waffe n'ebiri wessaawa n'ebyayita wabula kuggwe siku Allahu subhanahu wa ta'ala. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana hatuna ujuzi wote illa Allah ametuelimisha nayo tukielimika hapo tutapata ujuzi katika kila kitu. Era elimu ya pepe yaukana leto kubanga akanika engine tena leta kanika mipira tasabira kabya mipira oli musawo ow'olubuto leto oli musawo wa bwongo ne Allah elimu yebuna ku buli kimu kyonna olw'ensonga alimul ghaibi washahada anajua tathiri na dhahiri Allah manye byomunda nebyomurwatu bi'aunihi tabaraka wa ta'ala. الله تقسنا له هذا ما ترى إراد وتي إعداد آن الله على قول والله عليم. هاي نوم الله أتنفيشنا na vyetu mmeonekana ili tuweze kupata khairin na manufaa mbele ya Mola na jaza. Inshallah muda muwafaq tukipata wasa tutazidi pasavyo. Bude wewe inshallah tunafuna kadri tujja kuvanti tukiongera kosa Allah mtasana hivyo. Subhanallahi bihamdik shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.